olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu buuza omusumba wo buli lwakutaano okuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 ez'ekiro buuza omusumba wo ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Tosubwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98.7 okuva ku bbalaza okutuusa olwokutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'oluggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Program okutuukirira mu Katonda buli lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 10 ez'olweggulo ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala, 96 Fort Portal, 13.9 Idanga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Uliliza radio ndala mumatu gange uliliza chenda mumunana katanyaza musabwe mbele y'omwoyo gwange enatevumbela erikiria teliko bigambo byesitaza telanga pia wadde by'obufuzi sibiwulirangako abakozi baako balungi tebasangika obujulizi bwako nze wamma bunkolera program zizino mabakayaka buloko kayaka muso musumba wangu zitowanikako nesale yokumacha tejisubwa redi esomesa ekomyabasubi obulungi gyempuliriza mu mutima gwange nenfuna emirembe. Nseritia namayanja mpuliza 98.7 fama emmere y'omwoyo gwo kumakya mu ttuntu ekiro kyembeerako nawe tojja kalimiko. Mukama yebazibwa oluganda musumba Tomugerwa emutundu wano ku St. Fellowship kono jange abatuuliriza abali ebweru abali wano mu Uganda ambagaliza Christmas ennungi ey'ettendo tuleme kubanga tucelebratinga nga abansi bagenda celebratinga nga banywa omwenge balwana nga bakola effujjo lyonna n'olwekyo ffe tugenda kubanga tukuza amazaalibwa gano nga naffe tuzaalibwa buto mu Yesu Kristo tulage ekitiibwa kya Mukama Katonda. Mukama abampeera omukisa mu Christmas eno ate n'omwaka ogujja gwabeererwa ssanyu. Edembe lyennafuna gwali musaayi okuganja kwennafuna gwali musaayi omuwendo gw'obulamu gwali musaayi omusaayi gwa Yesu gumala bwe yafiira mu nsonyi nze nendabe omwana wa Kabaka yandaga okwagala omusaayi gwe yayiwa gwa muwendo nnyo gunaza gumalawo buli bbala omusaayi
Muterevu tukomye oli ku 98.7 oli mu programu y'Onnenganzi muwanguzi tawanika era nga ekutusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru era nga mikwano gyange Nabweru South Zone okuliraana ekisaawe Playground. Prosper Junior School ly'essomero lyosobola okutwalamu omwana wo ate era nga liri ku mutindo ddala abasomesa bayigirize ddala bali well trained and well qualified abasobola okubanga bakwata omwana wo okuviira ddala mu daycare omwana ne bamutambuza mpaka mu primary ate era nga bamuteekamu empisa bamuteekamu okutegeera nate na buli kintu kyonna kyonna kiwandeetaaza omwana wo kubanga abafaayo nnyo era nga gwe omukyalo oli eyo gamba omwana agenda amuteekawo ate omukozi ate biki daycare mukwano mutwaleyo okuviira ddala ku myezi 6 ajja kubanga akomezebwawo mu mikono gyo nga ddala naawe okakasa nti kyekyendya nnungi ddala endya nnungi ddala era n'ekifo omwana mwe basomera okirabira ddala nti kyekyo omwana wo mwasobola okutuula n'asobola okubanga alowooza eri gwe omwana ng'ogamba ate nina talanta omwana wange njagala talanta naye eveeyo badevelopinga oba bazimba n'ebitone by'abaana mugamba ng'okuyimba sports n'ebintu byonna ebyenjawulo ne swimming mukwano yagala omwana we agendeko mu mazzi nakyo kikolebwa ate gwagamba nti omwana nga n'atambula atya vans we ziri omwana we zimujjira ddala ku kkubo kwennyini eri mutwala ewaka oba ku mulyango kwoyagala kwemuteekera ddala ate nemukomyawo ku ssomero kwegamba protection oba kibayita obukuumi mukwano webuli era wenjogerera kati registration egenda mu maaso okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ebisale by'essomero soogala byogerako wano naye ojja kgenda byakuteesaako director gyali Nedmaster ojja kubanga obasangayo awo Nabweru South Zone okuliraana ekisaawe Playground. Prosper Junior School y'essomero lyosobola okutwalamu omwana wo naawe n'ofuna okubuwummulo. Mu dakiika zino sorry waliwo agambye nti ate ennamba y'essimu mbasanga ntya ennamba y'essimu eri 070 oba 039296490 byonna bijja kubeera birungi ddala. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe kati omwami gwe nina kati era gwe nali nina akaseera ako yatandikanga okunjereegerera bwakugamba nti okaddiye teri muntu ayinza kwagala obuntu buno bumenya ku mwaka ogumu mu myaka kati nga tulimu 2 awo 3 okuzaalayo akaana kamu kokka kamu twali tulina jjukira twakazaala mu bulumi obuyitirivu ennyo kati ffenna ne twegamba nti ndooza tetujja kuddamu kuzaala onaatumala ekyo nakyo kyaliyo musumba jjejje kyaliyo kubanga omwana yannuma nentuka okufuna kye bayita 3rd degree tear yes nabaana efunako cervix efunako tear ne bakutwala mu theatre okujja repairing okugiteeka yes kati ate nenfuna nekugulu kuno okwa right nenfuna what ndooza yali partial nerve damage nfuna foot drop nga tisikuwulira okugulu nkusula busuuzi bwenti kati netwegamba netubeera so satisfied omwana omwe akola ki atumala kati mu process eyo nga tutambula watandikira ebigambo guluusi oba muba mutambula just nga mutambula bulungi nagamba engera wali olina akabina wali olina figa kati tokyabirina ebintu ebyo ne bawayambalanga kukyole n'onyuma kubanga abalala eno bakugamba nga n'emikwano gyo gyakugamba look so beautiful yes naye ng'ono ye ssaawa bina kiba kizibu okuwaana omukyala nti munange you're looking nice kati nga bwolaba some people kati n'abaana ku ssomero gye nasomesanga abamu nga bampita baby face abamu bampita kinaye ng'omwami tasobola kikugamba bannange nga tasobola wabula akujereegerera nga bujereegerera buli akayiseemu kokoze obubi kalaba nakwogerera bambi ekintu ekyo abaami kituyisa bubi nti ngamba abaami ekintu ekyo bakikola naye kituyisa bubi era bwe wagenda kati nga bwe wakomangawo ekintu ekyo kyantawaanya to an extent nti bwe tutambula omwana n'aweza emyaka 4 ne wabeerawo omusajja yajjanga ku ssomero ng'ajjanga abasupplier baki kati ye bwe yantunuulira n'anjagala nesaagala nnyo okumwewa naye olw'okuba pressure eno gye nalina ewaka
banange nokola akaviri ne batakalaba n'atakalaba naye ate va ku kukalaba nti oba asirise nayinza okugamba nagamba kati ekyo ekiviiri ebyo biringa ebisaanyi ku mutwe esiraba bwe musiba lwaki tosalako obusazi nviiri naye ate nga naawe munange ozeegombye ate n'oziteekamu ssente ekirala kye yali alina nga bwakuwa olwaleero kati waliwo oluusi lwe yakuvuma nga n'akulangira naye ngaekintu ekyo yakikuwa dda kitegeera kati ekintu ekyo ebintu ebyo byannumanga kati nenjulirira eno emabega gye nnali ewoono omwami booyi kuba ye twalinanga laavu kale ekyo kye twayitanga laavu kitegeera ne romance waffe oli owa oral sex nga gwe twalinanga oyo okugamba ng'olaba kati ate ono ye buli kimu omuyigiriza buyigiriza bambi kati ate bw'abadde ng'ayiga ate mu kifo kye mweyongerayo nti mweyongeddeyo yeebyo bye yaddangamu banange nekinnuma ne tubeeraawo kati nkugambye omwana bw'aweza emyaka ndowooza ng'ena ne wabeera kati oli ye nga namukola ki nga namugaana wadde ebyo byonna byaliwo ebiseera ebyo nali najjako wano mu bakyala abafumbo nawulira ku radio Musumba Tom nga ayogera ebintu ebyali bitukwatako nga famire okitegeera olwo wali olokose oba abiwulira buwulizi nga okulokoka Musumba jjejje nkijja kulimba nalokokako nga ndi mu primary naye atula obulokozi around P6 naye njatula obulokozi nga ndi mu senior 1 oba 2 netuddamu ne bwe twalinga enkozi endekunga nti ba reverends bajjanga era nga batwatuzaaki obulokozi naye nga tebyali bya kusomesebwa nakwezuula oba okitegeera kati mukumpisa obubi okwennyennyo okwo okujerega oluusi yajjanga nga ayinza okujja n'atandika kantu kati ninyo yakatuuka n'omusanyukira okitegeera n'atandika okukola ki okuboggola kati waliwo oluusi bwe wamukolera bwe yakutunuliranga ng'okola ebintu kubanze obulamu bwange ebintu byange mbikola mpola ati ngagamba kati we naakolera ddala mpola nga bamalaaya bwe bakola banange n'owulira nga kikutta oba olaba ebintu ebyo ebyo ebigambo ebyo obuntu obwo bwe byasinganga okummenya ku mwami ono ate ng'oluusi yeeyisa ng'omuntu alina omukyalo omulala naye nga bambi abatakola ki tamulina kati kwegamba kuba tosomeseddwa nnyo n'okusaba ennyo n'okusonyiwa n'okugumiikiriza kikutwalira ebbanga okusonyiwa omuntu ng'oyo nga kyogamba abaami abamu asobola okweyisa nga alina omukyala ate nga talina naye nga talina character zifaanana zitya ezoolwo anti kati nga bwe nkugambye ng'oluusa okugiregerera okwo toyinza gambako omukyala wo nti oba yo very smart n'okomawo n'otandika okuyomba okitegeera ng'ayinza okujja n'akomawo n'atandika ku kino ate kino kama kikoze ki kirimu akikoze b'emiti kirimu n'ogamba bannange ye kiki okitegeera oluusi n'omugambako akantu kati n'ennyo bwe kati bannange n'akizimbulukusa kwegamba nga gyo emirembe bannange nga tewali kati ate oluusi ng'oyinza okujja n'omugamba ekintu ky'omanyi nti kino yes kinkutteko ogenda okulanga agamba era mmwe bajja bavuma nnyo ku ssomero bino byemukola bino kati ate oluusi era yakugiregereranga nnyo ng'oluusi agamba n'akugamba nti singa ewammwe nali julikira twali mu bufumbo kawundo kakubye eddirisa n'agamba nti ewammwe singa tuba kutwala mbuzi maama wo naalibadde mugamba ogira olyako ensajja zokka enkazi bazireke zikole ki zizaale kubanga ekiseera kyonna nnyinza okujja ne mbagamba mumpe ebyange olwanyumya mutuddeko munyumya olwo mutuddeko awo ngalokayogera ekintu nga bwe kityo oba oluusi kale olina kyewakoze ekitatuuse oba bwe bityo kati ate oluusi nekyokola ekirungi ogenda okulaba oluusi oba bw'atambula kubanza abaana abange mbakwata na bwegendereza kati mu kifo ky'okuwaana ekintu kati obanga ekyo nti munanga abaana oba bakutte bulungi oba kiki ng'ayinza kati bw'alaba bali agamba nze ne mala nfuna omukyala bw'atyo manange abakyala balala oba babaaki kati gwe ekyo kyolina okumanya nti nze ndowooza ekyange nkola ki tekikola ndidde noga nti ekyange ndowooza nkikola bulungi oba kati aba afunye oli gwajerega naye ate gwe nga tayinza kugamba nti ate oba ekyo kikola ki ekyoba kirungi okitegeera nga ne bw'ofumba emmere ate okiwulira wala ayinza ogamba anze omukyala wange ye bw'aba afumbye emmere oba kiki oba kiki oba n'owulira oba nga agerega emmere yeeri n'agamba kale n'owulaba ekikyala bwe kifumba emmere efaanana bw'etyo n'omanya nti minange nze nfumba bulungi oba weewaawo naye era akalala bwe kaasobanga nti oba emmere oba kiki ngo
akugamba ekintu nakugamba yemwe mufumba obanga baki bwe bityo embeera eyo abakyala abamu wano oba mu Afrika kiri mu Afrika wano abaami abasinga waliwo abaami abalaba ebintu ne batayogera tebeebaza tebasiima naye nga agamba munenze nsiimira mu mutima bannange ekyetaaga n'okyogera abamu nga yaganze nsiimira mu mutima nze ndiraba naye nsiimira mu mutima jjejje kati nze ekindeeta wano emutundwe kyali ekyo era mu mutundwe wano nga nzize wano emutundwe najja mu lukuŋŋaana lw'abakyala biseera ebyo Musumba Tom yekka ye yali abuulirira abakyala ekintu ekyo kyakutwalako bbanga ki ekyalwawo kubanga ne bwe najja emutundwe eno kati ndowooza sitaani muli yanziba amaaso oba nze kye nalowooza nti kati nina kusabira kufuna ssente nina kusabira mirimu gyange nina kusabira misomo kitegeera kati ate kyo nga sikikoonako kumanya kinsibuka owa gye kivudde oba okiraba kati era bwe nzija emutundwe nentandika okusaba Mukama n'abeera mulungi ojja mu mwaka kyogo Jaika yalinga 2004 we watyo wenajira kuba omwana yali owezezza egundi 2003-2004 wenajiraawo ne basomesa abakyala ate nendaba ate kuba kati bo basomesanga okusinga ebyali bitawaanya abakyala ebiseera ebyo byali bya mukyala mujja kati ate nze nga ndaba bino ebyanga ate byo tebirimu mukyala mujja naye ekyo kye yakolanga ekyo karakita eyo yampisanga bubi mu butuufu naye era ye yali endeese kubanga nali sirina mirembe nebyogamba nti oba tetwalinga bulungi nnyo twali a bit contented with what we had nga twesanyusa mu kiki twali tulina oba okiraba kati awo bwenzija mu kifo ky'okwezuula nti oba ntandika okusabira obufumbo nze natandika kusabira mirimu na kusoma kati ate ekirala kye yankola ekirala kwegamba ekyali kiriwo nga adnage nga nze ebyobufumbo nensooka mbivaako nga sibisabira nnyo nze nga nina kusabira kufuna mirimu mirala kusoma kati mu kwogera kuli kwe yayogeranga ennyo oluusi nga ayinza okugamba kati nze nga bwenkola obusirikale nawe njagala okoleka obusirikale bannange nekintuukako gamba nti otya ngambe yasaba omulimu gw'obwa gaadi mu American Embassy kati ng'oluusi akola misana oluusi akola kiro yes kati yabigendamu teyabigendamu ye teyasomesaako nze nasomesa yes kati mukungamba okwo nti naawe ojja kukola obusirikale in 2004 ne ba-applying ekyambogo ku university eyo nga baagala bagazi najja naŋŋamba ati bwe yaŋŋamba nange nembeerako ne beŋŋamba abalala kati nenjagala mbaagaze ekiri eri mulimu gavumenti mulimu kinange ne applyinga for granted naye good enough ne bakola ki ne bampa naye bwe bampa kati nga ngamba kati ate ngenda kutandika kukola ntya obusirikale naye nengamba kaŋŋende mbukole kubanga nalyagala nnyo okusoma obulamu bwange nze nga njagala nnyo okweyongerayo kati nengenda nentandika okukola obusirikale kati nga naye ebiseera ebyo yali avuddeyo mu American Embassy nga naye azze Kyambogo ku university nga ffenna tukola busirikale oba okitegeera yes naye eyo nensanga nga ate nayo alina byakoleddeyo ye muli tabimanya kye kyakola waliwo omuntu akola ekintu nga takifaako oba kyekikivaamu nga tafaayo teyafanga gambye ekikumenya omutima tekimukwatako kati ye ayinza okujja nagamba naye gundi ng'ogeze nnyo naawe okaddiye biki kati ye teyetinogamba bannange ddala nagamba si kituufu kyenjogerako bwotyo bwe wali olwo tolaba nga lugeze kyenjogerako kituufu siraba lwaki ebintu bwe bityo kwegamba nga ne bwokimugamba n'omulaga nti kikulumye ng'era eddamu n'akikaatiriza nagamba kati anjogedde kibiiki si kituufu nti olubuto lwo lugeze ebbeere bwe lityo bwe lyali kwegamba n'obeeraawe nogamba ye bano nange ng'olaba kikuluma tekikugenda wala obuntu buno naye mukwano nga kigenda wala ate abaami tebeerabira nti kati ye bwakikugamba bw'atyo n'akujeregerera bw'atyo ate bw'oba otambudde kati oli naakola ki n'akuwaana kati nze natuukanga ekiseera ku bigambo bye yanjogereranga ebiseera bye nga nakagenda ekyambogo nina we natuulanga nga waliwo omulema
nenga ngenda ne mutunulira bwenti nengamba obono yayinza okunjagala oba kiraba nembeerawo era natuuka akaseera sijja kulimba nenfuna omuntu omulala ate ng'oli mu bufumbo ng'ate ndi mu bufumbo nga nemutundu enzize munnange ye anti amazima gaba mazima sijja kulimba kati bwe nfuna omuntu omulala ate ye n'alaga nti atanjagadde nnyo oba kiraba akoonamu buli kimu naye ng'ate oli amumanyi yatuuka nga n'agamba n'emikwano gyange naga nti oyo tamanyi kyalina wamufuna n'omulyako buli ssente era kati bwe namufuna ne tutambula kati nga njagala okumutegeera ennyo nendaba ng'ate naye yali tategerekeka bulungi ayagala nantwalako ewa maama we naye ng'ate ye wennyini waabeera sitegeerawo oba okiraba tuva mu tanulu n'oga mu fulampe neŋŋamba nemuleetangako emutundwe naye nga byasaba oluusi muba mutudde musaba bampisa wano oba nina ddiiro eno oba biki n'agenda okitegeera kubanze n'ekirala kije nga njagala bakuteekebwa kompeta nga ndi determined nnyo kubanze jjukira waliwo ekiseera bwe natuuka neneetama omwami naye si kugamba nti mwetamya ayagadde mukyala naye engeri gye ebigambo ebyo okuboggoka oba kiraba ekyo kati nga nze muli mpulira mwetamidwa jjukira ewaka nga bwe nkugambye nti nze maama yali anjagala nga njagalira ddala ne basista bange brother nga bonna banjagala n'abantu bennyini be nalinga nabo n'emikwano gyange ku ssomero nti muli basomesa biki bonna nga tweyagala okitegeera nga bakwagala naawe obaagala kati ate naye munno gw'osuubira nti yalina okwagala okusinga bano bwe bakwagala nga ye si kyalaga kubanga siyinza gamba nti yali tanjagala omutima nali sikola ki nali sigulaba naye nga waliwo omuntu nga karakita eri bwetyo wadde aba akwagala naye ate akumenya nga ye takijjaayo oba okitegeera nga tekijjaayo kubanga ekiseera kyatuuka oyo relationship nayo neekola ki oyo neefa kale yes kati nembeerawo naye nga nebwogamba nti nzireyokko ntandika okumwagala era akola ebintu ebikusindika okitegeera muli bw'oba ovuddeyo akulaga nti akwagala kuba ekiseera kyatuuka nga mbubira nnyo n'ekyambugu bwe mba ntuuse ku mulimu ayinza okujja n'atula ku ofiisi yange bw'ati oba eyo embeera bagiyita batya tugituume ki ekyo olwaleero simanyi bw'oyinza gituuma naye ndooza tugiyitera karakita ya muntu kubanga ekintu ekirala ekyannyamba nga bwe natuula nga bwe nti ebiseera ebyo musumba Saara yalinga mukwano gwange musumba Saara Ssejjoba nga njagala nnyo okutuula mu kuyigirizibwa kwe alina bwe yayogeranga ku karakita nagamba nti omusajja bw'aba yakoze ne jjajja ate ye abeera bulala ate bw'aba yakuze ne step mother nga mukyala yakuze ne step mother ne bw'atamugambako nti oba smart tamukola ki kati gwe ne bw'omugamba ng'omufunye n'omugamba yo smart ayinza kugamba bugambe nti kati nga ne munnange naye sooka otubulireko enjiri eyo mu ddakiika ntono yagenda ng'ekomyawo omutima mu ddakiika zino ntono ng'omukyala olina okwegendereza omuntu gw'ofumbiddwa afaanana atya yakula naani enkuza ye mataringa kati ne omanyi bw'ofuna omwami nga ye yakulira wa jjajja jjajja abeera amuyita mwami okimanyi ekyo emmere n'amutegekera mwami wange jangu olye kati bw'atuuka mu bufumbo n'afuna omukyala nga ye tajja muyita mwami ng'omukyala oba alina ekyejo buli kimu takimukolera kiba kizibu kwatagana ekyo musumba Tom kyatugamba nti oluusi obeera sayizi 9 oba omulala ga sayizi 5 olina kusaba Mukama ye yayinza okubakendeeza mwenna ne mutuukagana yes kati karakita eyo jjukira sigamba nti omwami wange yakulira wantu wabi naye omwana bw'aba akulidde omwana akulidde mu barak kale yo si barracks naye estates ezo kitegeera estates zaabwe zaabeerangamu abagagga ennyo basula mu ranavani ne mubeeramu abalala ne mubeeramu abalayini moja kati abaana bo bakuŋŋaana ne babeera babeeranga abaana bakulidde mu barracks oba okitegeera bintu byabwe byamaanyi
kati character ya enkuza emataringa nnyo ku muntu. Era omanya kati bw'omanya nti omukyala yakulidde wa step mother naye abeera muzibu olina mukwata mpolampola. Oyo aba teyeetaaga kwagala bwagazi ne bw'omwagala ayinza kukola nga mukozi kubanga takirabangako nga bamwagala kati obeera omukwata mpolampola. Kanaga omwami wange namukwatanga mpolampola naye nga ne bw'omukwata empola otya. Kwa waliwo natuukanga ebiseera ebimu nga n'omugambako oba ebyobufumbo obutukuvu. Olwo zze mu kusomesebwa nzize mu kusoma amaaso gazibuka otuuse mu kifo kino. Tegasooka kuzibukirawo. Nasooka n'ensabira emisomo gyange kubanga nali njagala okweyongerayo okusoma n'ebyessente. Okitegeera. Mukama nankola bulungi kuba nzijukira waliwo lwe nali nzija kati nga njagala okweyongerayo mu kusoma njagala naye n'emitwalo 3. Nizija nenzibwa Musumba Tom namusanga awo muyembe. Ne mugamba nange kampeeyo omwana naye mbadde njagala Mukama nanga nnyambe mbeereko n'okusomera ebweru nga njagala nnyo ebyokusoma generally. Kubanga n'ekirala muzeeyi bw'alaba nga mpita mu mbeera eyo n'agamba ate ono teyandibadde mwana wange Irene jjukira omusajja asula wowe naye ate omusajja engeri gye yeeyisaamu naye si kirungi oba okiraba. Kati ebiseera ebimu nga ŋŋamba nti bw'oliva ew'omwami ono n'ojja n'ovaayo ngenda kuweerera nkwongereyo okusoma kati ng'ekyo si kisobola. Katukomawo mu ddakiika zaffe zino entono. Cyenda mu munana katonnyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Okwoyo okulimbibwa olina kye weetaaga okumanya. Twegattengako mu programu Buuza Omusumbawo osobola okumanya ekyo ky'obadde tomanyi. Onagambye nti mu buli bonna omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba Omwoyo Omutukuvu andage omutuufu owange era yanzijira nga ye mwami wange. Musumba nze binsobedde kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange. Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaagaananga ne mujeema munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. N'omwami musonyiwe mukwano gw'oyo omwagale ate omusabire olunaakyuka nga mufumbirigana. N'abaweereza abo class teacher Omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mwe yakawungezi paka 3 ez'ekiro ku 98 katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo. Weebegere program ekuzaayo waka buli lwa Monday paka Lwakutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungezi. Omuli amawulire okuva eno n'eri omuziki wano wokka ku 98 katonyeze musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Bannabusiro ne bannayuganda mwenna kambanjulira essomero Midland Parents Academy Kawoto Kajansi ng'otunudde ku kisaawe kya kitende kya Kyovu Uganda Primary ng'essomero lino lya secondary ery'abawala n'abalenzi erizza okubakakasa nti akeezimbira tekaba kato okukwata akasanko ogenda osooba. Midland Parents Academy Kawoto Kajansi lisomesa abayizi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Lisomesa amasomo ga arts ne sciences ery'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru ng'ensomesa yaabwe ekakasa nti sekirevu tekyenyeenya olaba kyenyeenya nga kiri. Abayizi abava waka ebitabo bayiro awamu ne yunifoomu byabwereero obisangayo ku ssomero. Ab'ekisulo ebitabo bayiro, yunifoomu, sabbuuni, eddagala ly'engatto n'ery'amannyo byabwereere okulaba ng'ebyenjigiriza tebibafuukira kagumba wegoge ng'emmere y'omulima. Ab'ekajjansi Kawoto, Makandwa, Nakigalala, Kawuku, Namulanda bayita 2 ntebe foomu muzijje ku ssomero erya Midland Parents Academy Kawoto Kajjansi oba ku leediyo okuteesa kwa bayita 2 nga bwe mujjukira nti bulijjo koonoweeka tokalinda kusaaba ttaka. Ab'Egayaza Kasangati foomu muzijje ku Musawo Pauline Drug Shop mu Katale Gayaza. Emityana muzijje ku dduuka lya Zoe Queen Rotary ne ku Mityana Pentecostal Church ng'otunudde mu family planning oba okubezza 078 38 65 1 98 katonyeze musanvu Kampala 96 Fort Portal 13 katonyeze 9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in. Butere tukomya omukwano lukuchenda munana katonyeze musanvu oli mu programu yonnenganzi muwanguzi Tawanika Juliet Juko jeje zende mabega omuzinda loguno nga twebaza Katonda nti programu yaffe eno ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding erisangibwa Nabweru South Zone niya Nabweru mu kisaawe awo ku kisaawe ku playground webasangibwa. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe mu ddakiika zino eziddako naye ekyensaagala weerabire tuli mu kusaba na kusiiba tukusaba na kusiiba mmanyi nti naawe weetegese dda era nga ennaku z'omwezi nga 21 tujja kuba tukomekkereza okusiiba kwaffe naye mu byonna tulina okwebaza Katonda tujja kuba tukomekkereza n'okwebaza Katonda nawe tuula wansi ofumiitirize olowooze omwaka guno Mukama byakkoledde nekyosobola okumwebaliza nakyo ate ekirala nti ne bw'obeera ng'oli ebweru naawe osobola okubanga nga bwe weetabye mu kusaba kuno n'okusiiba naawe Omukama akuteereddewo omwagaanya tyosobola okusindika okwebazaako ku nnamba y'essimu eyo eri 0772 42 745 amanya ejja kuleeta Kisitu Patrick olw'ennaku ennaku z'omwezi nga 15 December tugenda kubira n'olukuŋŋaana lw'abakyala abafumbo mukwano leero no Daire Mandala nga bw'owulidde mukyala Irene ebintu ebinyiga abantu byanjawulo mu bufumbo naye n'ekyo nakyo tubale tukifunangako naye jangu otegeera oba mbeera ki ekunyiga oba mbeera ki jangu Mukama ajja kutereeza amakaago era Musumba Tom asabye abakyala mwenna nga Mukama akoze alongoosezza amakaago akoledde ebyamagero kuyita muli Mutundu Christian Fellowship kiriza nti omwoyo omutukuvu essaawa yonna asobola okukozesa okugumya abakyala banno nga bw'owulira mukyala Irene bw'atuwadde omukisa ate ennaku z'omwezi nga 16 December olwo lwe tugenda okubeera ate n'olukuŋŋaana lw'ababulizi b'enjiri ab'oku Street Evangelist era Musumba Tom Mugerwa yagenda obbabeeramu asabye mwenna abakiwulidde okusobola okubanga mutegeezaako bannammwe bonna abaliiko mu lukuŋŋaana olwo ate ennaku z'omwezi nga 6 ladies and gentlemen abakyala n'abaami basingoozi mukwano byonna omwoyo omutukuvu tumwebaza kubanga alina kyayagala okukola mu bulamu bwaffe ebyenjawulo olwo ennaku z'omwezi nga 13 Jan 2019 tujja kubeera n'olukuŋŋaana lw'abaami abaami munnange waliwo munnange abakyala nga bababuulirira naye abaami waliwo ebintu ebimu munnange byotasobola kumanya naye ng'ate Mukama abituwadde ng'ekkanisa nga bisobola okutereeza obulamu bwaffe obw'emirimu maka byonna n'enkalakita mu buli ngeri yonna nnaku z'omwezi nga 13 omwami tolusubwa nte ennaku z'omwezi nga 19 lwe tugenda okubeera n'abaana okuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university olwo ne tujja okubeerawo era abazadde musabibwa okusindika abaana bammwe ennaku z'omwezi nga 2 kujja kuba kusabirwa kw'abaana abakyali mu mbuto ate n'abo abatuuse mu P7 bajja kubanga babasabira katukomewo n'omuwanguzi waffe ow'olunaku nno olwaleero ebitunyiga bibeera byanjawulo olwaleero tulina mukyala Irene ng'atubuulira obulamu bw'ate bwe bubadde butambula nabo mu maka ebyali byagala omulesaawo obufumbo bwe naye Mukama byaze ng'akola mu bulamu bwe katugende mu maaso mukyala Irene kati kirala kyenali kyembadde nkugamba wane nze saasooka nga binyiga ebyomu bufumbo kuba bye byasinga okundeeta wano naye bwe ntuuka wano ne basomesa nasooka nembeera mu bakyala abafumbo nga bwe nkugambye nawulira ku radio ku Impact ebiseera ebyo okuva ku saa 12 paka emu nempulira ng'ayogera neŋŋamba bino byetukwatako neŋŋamba sister wange ali first born wa mama wange nemugamba jangu tugende ne tujja naye okusinga ebiseera ebyo baalinga problem yali y'abakyala ba co-wives nga bwe nkugambye abajja n'abajja nga bwewo obulogo obwali businga biki bwe bityo naye ate nze ng'ekyanga ate kyo kirala kati bwe nakomawo nti okusomesebwa nzire ntule mu deliverance neneezuula birala nenzuula emisomo
ffenna nagenda okukola okwegendereza nga ffenna twafuna 3rd class diploma pass diploma ffenna abaana ba maama abaali basomye okutuuka ku diploma nga ffenna twafuna pass diploma bwe nkizuula ne ntandika okusabira ebyo ebyokusoma mutuufu mukama n'abeera mwesigwa bwe naddayo ekyambogo okusoma nensooka nenzirayo nenkola diploma mu accounting and finance nenfuna 1st class nengenda ate ku government nenkola bachelors in accounting and finance nemmala ate nenkola ki ne bamperera ne ku masters in business administration kati ekyo nekikutuka actually ne kati wenjogerera bampadde school fees okusoma SCCA empapula zenjagala bagenda bakwako mu steps kati wajja okusabira okusooka okusoma mukama n'abikola naye nga nzijukira mu butuufu nasanga omusumba ttuumu ebiseera ebyo nga baba balanga okusatulirako bamulekwa balanganga emitwalo 3 buli mulekwa emitwalo 3 ne kaakati kikyaliwo temukiranga ennaku zino naye oli mwakyogeranga naye nga kakyaliwo oba oyagala okusasulira mulekwa era emitwalo gy'esatu ogiteekawo ku reception sasaasi nakikola luli naye ndaba nga mukama akoze eki nange kwe nasomera tomanyi kale ekyo nenkisabira nnyo ekyokusoma naye engeri gye tuli nti leero programu y'abafumba ebisijja bigenda mu nnyo nena mukama era n'akikola ekyo mukama n'akikola kugambye nti nali suppose nakutuula mu Desemba eno ngalo n'akalulu munnange tukaddiza katona bakaleesedde abakama amiina olw'okuba nti nali mu byambaga ngamba sijja gata byambaga nakusoma SCCA papers endina okukola mu Desemba nengamba nja bikola mu June 2019 kati ekirala kyenazuula kwali nti obwavu bwaliyokko nga tofuna bulungi ssente ne bwozifuna tezirina kyezikwe naye kwegamba mukama mu kuyita nga bwe nkugambye nti musumba Sarah yatutuuzanga nalinga mu Deborah abakyala ba Deborah nga nze mbaweereza messages Irene nze naweerezanga messages ebiseera ebyo ebyabakyala okujja biki kwegamba bwe nasabanga naye nga kino ekyobufumbo kyo lwakuba nti nalwawo okwezuula kyo nga sikola ki era mukama nampa omukisa ne bampa promotion mu skills kale kanjogere mu skills ne bampa promotion ne banzija mu M12 ningenda mu M7 ate nga atekaga gavumenti kiba kizibu omuntu okubuuka amadaala ago gonna nenze nagabuuka ningenda paka mu M7 yanyanguiriza bagenda kizuula nga ninga ekyamaka kyo buddayo ekyamaka kyonga oli mu bifo ebyo byonna byonna oli munene naye kati mukama yali kugamba ebintu ebyo beyankolanga ebyo obutonotono obwo oluusi oyinza okutuuka n'omugamba bannange tewali obanva nalyoka gamba gwe tukola kintu ezo zokola nzigendawa kati ate ne mubeeramu kiri ekirala ekyangobereranga nti ffe twakula maama nga maama bwe tumanyi nga maama yatulabirira ngalinga mukazi musajja kati nze nange ndowooza mu some extent nakyezuulamu nti nali njagala kufuuka mukazi musajja nga gwe olina okulabirira ewaka ye omwami nga si nnyo nnyo si byalimu nga ne bwaba kuwa school fees wala olwatuuka nga akuwa emitwalo nga 5 naye ng'omwana asosolanga $1,000,000 n'emitwalo nga 15 awo omwana wa mwoyo nakuwa emitwalo nga 5 nagamba sirina ndala bwaba omwana atuule omwana bwobuntu obwe butono naye nga butini naye bulumya omutima kubanga oba weetaaga okuteesa ne munno omugambe kati tubanze ninawo 5 kati ate oba gwete tukole tutya ate oba shopping kuba ne shopping y'abaana b'ennaku zino omwana olina okushopingira ddala nayo negenda mu ssente empitirivu teyinza n'okuyingira ne school fees kati ebyo ngamba nze gwe bw'oba owulira nga tolina ssente zoyinza kwongerako omwana addeyo atuule naye nga kituufu akimanyi toyinza kuddayo omwana kutuula ojja zireeta kati ate takubuuza nti oba byabadde bityo bawazifunye otyo oba nedda kati nebweru waliyo abakuwaana nebweru wabeerangayo era abakuwaana banzijjukira kati ate bwe nava mu kiri ekirala naye ng'ate nzize kuba jjukira nabeeranga wano emutundwe empisa ezo watandika ozisabirako
oba bw'omaliriza amaaso n'ogateeka kati ku maka ng'ovudde ku by'okusoma mukama abikoze ebya finances mukama akuwadde ssente nentandika okusabira empisa naye nalwawo era kugamba simanyi ekyo kinalwawo nnyo okutegeera ekyali kinsumbuwa n'ekisumbuwa omwami oli kuba kyo nalwawo mulwenyiganga bwati bwe najjanga nga bwogamba Mwoyo Mutukuvu nnyamba biki naye ng'ate kiri tokiteekako nnyo kukiwuliriza nti oba Mwoyo Mutukuvu oyogedde oti oba ndagira ddala amazima oba kiki wegamba nze bwe byankolanga ennyo ebintu ebyo bwe bityo naddanga eri ne ŋŋamba Mukama naye bwondaga omwami wange mwennyini gwe nnina okubeera naye onalabika si mwami wange sooka tayagala kuŋŋaana nti oba akuŋŋaanye musabe oba okitegeera nga binnumiriza nga bw'okiwulira kati nga si kuba background eri kulaba nti kiri gamba nagenda okwezuula nga maama nga bwenkugambye maama yatuzaala mu basajja aba babiri ate ye naye maama ngoluusi akugamba nagamba mwana wange yekikutawaanya kiki naye tolaba gundi bw'ali olowooza omwana omu bw'ati oyinza okubula omwami ayinza okutwala n'omwana omu nga maama munnange bwaŋŋamba kuba naye yakirabanga munnange nagendanga nembimunyumiza luvannyuma nnyo Musumba Sarah nenajjanga oluusi nga nzija kumakya wano mu savisi ya Musumba Sarah nagamba naye bannange maama we atali mulokole n'omubuulira ebigambo n'amenyeka ate gwe omulokole wandize n'obireeta ewa kati awo netandika ng'alekeramuko naye kati kiri kyeyannumirizanga ennyo sijja kulimba nafunangayo era nange omuntu omulala nti wuuno kagamba akamfatinga omutima gwange naye kino ekituuka ekiseera nga sikyakiwulirira mu mirembe kuba nzijukira ndukose kansoling bwe yabeerangawo najjako ne wa Musumba Buyungo yali mukwano gwange era mukwano gwange nemugamba nambuuza kati nga bw'onootuuka ew'omuntu bw'oti lwaki lonsabye nange muli kinnumiriza lwaki nkola ekintu ekyo naye ng'ate kino kye kyansindiikiriza ng'okikola naye ate bw'otunuulira amaanyi emabega waakyo agakiriko geegaaga okuba nti batuzadde mu baami babiri nze bwe ndowooza kyagala noonoogende kyagala era ngende ntuukirize kiri eri kati natuuka ewa Musumba Buyungo bwe nti ku layini ya kansoling nagamba muwala wange obadde ozze twogere ku ki nensooka mutunyulira bwe nti ne mugamba Musumba obwenzi naye ng'ekikutwalayo tokimugambye nga sikimugambye kati awo nga mukubeera wano kinnumiriza nnyo kubanga baakyogeranga nnyo ekintu ekyo nga kibi oba okitegeera kintu ekyo kitottole bulungi Musumba Tom atera okukisomesa bakyala abafumbo nti munnange epaapaali erikola litya eribbe lyerisinga okwoba epaapaali eribbe naye olina okusabira amaka go buli kintu kyonna kyoyagala nekikola kitya kubanga ate era bw'oyenda omanya geyeena anti era oba okimanya nti geyeena naye muli oba toyina oba maanyiga kuba kati bwe natuukira okukisharinga ne Musumba Buyungo ekiseera ekyo nga mpulira kinkooyezza naye nga buli lwemba nga akivaamu n'enzira eno navangayoko nenvaayo mu maka nenzirako neŋaakati olwo wannumiza nnyo nenvaayo nenzirako obange ewa sisita wange kati nga nfuna relationship naye nga mutuula wansi ne mwogera mwalinanga lawundi table bwe mutuula wansi ne mwogera ebireeso entabuko omwami owange nga talina kyateesa kyetwateesanga kati ate n'ekyo nga bwamugamba nga gamba kati oluusi nga gamba gwe oteesa naani weyinza okuteesa gwe eri waggulu oli mu bifo buli muntu akubalamu amagezi baba bakubalamu amagezi naye nga budde eno tolina kyoteesa nga sirina kyenteesa ng'ate oluusi ekyanneewuunyisanga nga bwe mba nakutte ku mukyala ng'alina ekizibu ne musaba ne mukola ki nga nze omutima gwange gulumirirwa nnyo omukyala munnange nga ebyo bibeerawo nga bigira nga era emikwano gyange egisinga benalinga nabo mu kusaba n'okubasabira n'okukola ki nga munnange abasinga ba-introducinga nga ne bawedinga era nga ku mikolo gyabwe nze nga mbeerayo nga bw'okiwulira nga nkola n'omutima gumu kati bwe natuuka nga ne mugamba bannange ne gundi awedinze agamba
genda nawe baku wedding tomulabya mu weddings genda bakuba embaga nawe genda tomulabye nga baba tomulabye anti basobola okuba wedding nawe genda baku wedding Ngabula bachenjogerako kati kwegamba nga omutima ye buli kaseera ngayongera guyuza kati ate ebiseera ebyo ndoza nga sinnamanya bulungi na mwoyo omutukuvu nga simumanyi bulungi kwegamba kumanya nti waali nsobola okumubuuza ekintu nsobola okumuzza wali mu kasonda n'entula n'engamba kati omwoyo omutukuvu kati ate wano mpiseewo ntya mbeera eno nga sibimanyi Gwera nga bekugambye nti okusinga oyinza kusabiranga sente nosabiranga misomo ebintu bwe bityo kati n'obufumbo nabwo ng'obusabira naye ng'ate tobuteekako nnyo kinyusi gamba nti kino kiri bwe kiti njagala kikyuke kikole bwe kiti ne bwe kiti ne bwe mwali mutandika kalakita eyo wagimulabamu oba yakyuka bukyusi yabikolanga oba yakyuka bukyusi bwe twali tutandika saakiraba sijja kulimba yakuwaananga buwaanyi naye ng'era ye maama oba waliwo olumu lwe twagenda kuku bwe nakyala ewaabwe bwe nkyala ewaabwe tuba tuli awo ne maama wange ne maama we si maama wange nze kale maama we lwakuba nti sagala nnyo okwogera nti nnazaala naye ne maama we tuba tuli awo nga tunyumya ndowooza ng'omuwala gw'oleese n'awulira ddadi we ng'ajja daleete yali taata we kati bw'atuuka n'aŋŋamba nti mutwale mu kisenge mutwale yalina ruumu ye ewaka ne bantwalayo kati bwe bantwalayo omwami n'ajja n'ayogera by'ayogedde n'agenda n'ayingira mu kisenge kyabwe n'agenda n'ayingira mu nnyumba n'agenda paka mu kisenge kati nze bwe nvaayo eno nga maze obbakyalirako nenzirayo ewa maama ne mugamba ekyaliwo kino kyabadde bwe kiti ne bwe kiti maama n'aŋŋamba mwana wange n'ekityo bwe kyabadde nti agamba tewaali genze naye nga nze gwagamba olowooza mbiriko nze boyi mwagala waliwo n'agambye mbu ekyo kiruma kisinga n'obwavu kituufu anti muwanguzi tawanika ebintu emu nange mbiwuli nange mbitegeerera wano experience eba mpya ekyo kintu kiruma kisingako kuba natuuka ekiseera neŋŋamba nti abaami bano ne mugamba nti naye omwami ayenda bw'abeera eri nayenda naye bajjayo mukyala we olwokuba tayagala ategere nti ayenda agezako mulaga laavu wakitegeera nga yeeyisaako abo abaami abenzi agenda eri nayenda naye no bw'akomawo mukyala we ebiseera ebisinga ayinza okumuyisa obulungi bw'aba talimu nti oba ddogoli erimulaludde na biki amuyisa bulungi omukyala n'amubikkirira obutategeera naye ono ye nga akugamba ekintu bambi nekikufumita omutima nogamba bannange waliwo abaami aboogera straight forward talina kyakubirira talina kyabikkirirako kwegamba kiso ninde bwe kiba nti kiri straight forward nga bw'onogamba omukyala naye enviiri zoononese oba n'omuwayo ku ssente ogenda nti kangende nkole ki agenda azikola oba n'omugamba sirina ssente naye genda ozikole zoononese tezijja genda ku mukolo yesobera straight forward yes naye kati ono nga ayinza okugamba nagamba kati ezo enviiri nze wanta singa osalako nsale lwaki tosalako nviiri walirabise ndowooza oba otya ng'ozisazeeko naye ate ebyo ebyammwe biringa kasasiro ku mutwe oba oluusi n'osiba enviiri kola buli omu aziwaana enviiri z'abakyala ennaku zomanyi za bbeeyi zitandikira mu 5,000 genda waggulu gekityo ŋambye 5 genda waggulu kipenso kyo 5,000 genda waggulu agamba wabula ggwe penso ndowooza bajja nakuyita mama penso oba kitegeera nange bimpisa bubi byampisanga bubi nnyo byanyiizanga naye kati ogendako oba ku ssomero bajja okolera kati oba biseera ebyo nga maze 2004 nava mu busomero nentandika ekyambogo banange wakasibidde waboneka penso nga kanyiridde nga kakoze katya oba kitegeera
abalala bakwegomba abalala banno nga bakwegomba. You're smart, Irene, you're looking nice. Biki naye maama ono nga tasobola nga tasobola. tuli wekka nno bangi nabana abamu bawulira buwulizi naye bangi nabano bali mu kwogera wano ebigambo. Oli agambye nange owange bwatyo bwali, mulala agambye wange agenda akyuka bukyusi. Kati kwegamba Musumba Jjajja nga bwenkugambye ebintu ebyo bampisanga bubi. Nebinyongerayo kwegamba ate eno ng'enjiri ne bwe mumbulire n'enjiri ne mugamba obwenzi bubi. Naye bwefuna omusajja kugambye ng'abakyala be tuli nti tuli bibya binafu. Ate n'ekirala nze kye baatubuulira nga tugenda mu bufumbo baatugamba nti omukyala ekintu kyawulira kimuyisa bubi. Kituyisa bubi. Babasajja bibalaba nebibayisa obubi. Naye omukazi kyawulira. Omukazi kyawulira. Ayinza okulaba ng'omukozi ekintu n'atabifaako. Naye ekintu ky'omugambye nga kibi ekintu ekyo kyawulira. Tekimuva ku mutima. Kiba kizibu muva ku mutima. Naye ate n'ekirala ekyannyamba lwakuba nti byalinga bingi. Simanyi kwekwatirira nnyo kivulaba ebimu sibijjukira. Nina ekyo ekintu ekigamba nti self-forgetfulness is a sign of true love. Weerabira mangu. Neerabira mangu n'ensonyiwa. N'osonyiwa. Ekyo kyannyamba ate nga n'ekirala mu kusonyiwa kuno kwegamba ne bwe mba sisonyiye muli n'enkiwulira nga gyekiri eri munda nga kiki. Ngamba nnyo Mwoyo Mutukuvu ne mugamba naye lwakuba ebiseera ebyo nali sikimanyi ekyo Mwoyo Mutukuvu. Nkikugambye. Naye nga ekyo simanyi n'ekya nsonyiwa mangu n'embivaako. Kagamba okwewa emirembe. Nsonyiwa n'embivaako mangu nnyo. Mukama akukwataganya atya mwana wange okwongera noleka obwenzi obwo wakati mu mbeera eyo bigambo ki ebyo kubanga tokirimuweka tiwakirimuweka kati zenga omuwanguzi olwaleero kati bwemba olwo nafuna omwami omulala nenvaako ewaka okumala omwaka. Kati ono ye ate nga musaba mwenna mukola kitugenda ebiseera ebyo nagenda ge wamusumba kitunka nengende wamusumba Setsaka nenzija wano kati nga ku Lwokusatu nga bwe mumala wano ogende wamusumba kitunkano okitegeera nengende wamusumba Setsaka nga bwentyo bwembeera. Oli mu kunoonya amafuta. Ndi mu kunoonya Nemutuufu tegaali nti mafuta naye ebyo ebintu nali sinnama kugamba Mukama ndoozi nali sinnafuna kusaasira oba nali sinnafuna kukola kinti nsobola obbigumiikiriza kubanga bye byasinganga okufumita omutima gwange ne binnyongerayo mu kusaba naye ng'ate sibikwataganya nti oba kiki kati nze nga nsaba omwami oba abeera atya naye nga siga nti oba omwami akyuke nga nze ndooza bwe ngendayo muli nga nakikakasa ne ngamba ono alabika si ye mwami wange gwe nnina okubeera naye. Ekyo nakyo kyanziza emabega. Mukama ayogere. Mukama kubanga banino be wabeeranga nabo nga bwe munaasisinkana bolaba nga mugenda okunyumya olaba ate ebyabwe birala. Lwaka naye wange lwakyakola bw'ati so wange lwakyaŋŋamba bw'ati ye lwaki bwentyo oba okitegeera ate ng'oli wakati mu ssente. Ningamba nga wakati bitiibwa byebyo si mu bitiibwa nti bitiibwa twebaza Katonda munange eddala liri waggulu banga n'ekirala kye sikugambye nze bwe tumala ne tusaba ne ffenna baatukuza actually ne tudde era ku the same scale naye kati ate ye Mukama amukoze ebyo bijja kujja luvannyuma naye amukoze bulungi ali mu bifo ebya waggulu yes. Kubeera ebirala sijja kubyogera nnyo nti wali naye nga abakyala abafumbo bajja ennaku z'omwezi nga 15 omukyala ono ngenda mumukomyawo mikwano waliwo ebintu emu nga teffe tubyetaaga abakyala abafumbo ebisaana okuyita ku mpewo biyite kabiyite kati ekiseera kyatuuka nembeera nnyo ne musumba Setsaka naye before that nga nfunye ono omwami omulala ono kati olwo nga nsazeewo nvudde waka ne ngamba naye afuneyo ku mukyalo omulala bayinza okugamba nti nze nnina obuzibu naye nga afunga kati ekiseera ekyo omutima gufiiridde ddala nga ne bw'oŋŋamba nti gundi ali wali Julius ali wali alina omukyalo omulala nga sikunyega nga ndowooza nkisanyukira n'okukisanyukira oba okiraba kati nga sikyalina love eri towards him
nga njagala musindiikirize asobole okuba ng'akola ki yeeyongerayo nga yeeyongerayo tukyali kaana kamu olw'okuzzaako nga buzibu ki nga tetusobola kuzzaako ebiseera ebyo kubanga n'ekirala twayingira nnyo mu kusoma okiraba n'asoma nange n'ensoma naye nga sikyagala kubanga natunyulangamu bwe nti nga ŋŋamba sigenda muzaalira nedda katukomewo mu ddakiika zaffe zino eziddako I worship you.